Zini ngisukwa saganya mu corona. Ganja ngo okutta omuti kiki? Story kichali wange. Wetegereza omuti gugwo okuwenjako nnimu. Naye batinku balayika bazimazeeko. Basaganya corona. Banga banza okukujimba batandaba kujimba. Endalo zenge yayambako muno mu eyakirina. Nete kuli waddeemu. Balayika budogo bamaze dozimanga. Kakyagalo kyaliwa. Embere kuyise etya? Mwana ffe. Tebadde tendaba kuba bubi nnyo. Olukuba nno nga omanyi ba artist tuba ne bakyali baffe tuba n'emikwano bagezako tukwasanganyizaako ate n'akalala kaliwo nti nno kati nga ffe nganze kaŋŋambe byayiganja kulweyo twavaayo teri raga teri ku comedy naye twasigala eno ku bigobero ebirala tuli mu kugawenja ku TV ne radio twasigala tugawenja. Ganja otuuka otya emmotoka baazigaana bodo inabeerako omuggo avuga otuuka otyako ku mulimu? Olumu kale kampani zaffe zitukwasaganyizako zituweereza enzirusi zituzaayo olumu bw'oba olinamu amagya ga dikini neweetwanga newevuga n'ogenda olwensonga tulina ebisoma kati zirina ID ya radio ne TV sobola okuba nga nkubalamba ebibuka bulungi nnyo anokuba nti bakyali abasinga basojja kubbala okuba banjiwa bammanyi. Embeera kati eno kuyisiza etya era kikyoyizeemu? Kyembuusa okusinga nti omutuuze alina okuba nga yeetegekera embeera bweti oba mu ango ki oba mu ango ki ng'olina okuba nga okyetegekera kuba kati amagya go mazibu okuba nga ogakuŋŋaanya naye alisi oba nga olina bingi by'ojjamu amagya kikuyambakoko wakati zenna ganja zipabu walendejje ku masitowa kinyambako kuba nti nno yali ereetayokko Radio Sapiencia, Moon TV, nayo nga bireetayo then raga tugenda mu kukoka n'ennyimba eno comedy n'ebireeta kati kyanyambye kuba nendo embere nebyaladi abamu yatandika dubanyiga naye nze badde bakunkwa tamu fix ebbala ze basooka okuggala naye mbadde nkyabeyuka olw'embeera nsobola okugenda ku TV nemanya nti nindayo amagye agasalale wadde kaba katono kitegedde naye nga lisi tebadde tunaba kunyiga then nane bakyali bange bagezaako kutuwa ebyakabi eserebu waffe nabako kyakunyiga bamaja nabakyali bange eyo kuli yodi nawe benyini embeera kati yabanyize naku zitambudde niwo abalodi abatayagala kumanya kati nakyali wange Deputy Katikkiro mu kufuza kamuswaga kochi nakyali wange mita Haji Aluna oyiye mulodi tayagala kumanya kati mu mbeera ng'eno balina abantu bebagenda bakwasaganya nange bankwasaganyizaako mu bakyali bange abo akawunga katuuseeyo wammwe tekanaba kubanga kasalako ku nfo zaffe n'akalala kalondoza basoose kuyamba nnyo abatuuze ate abali obubi nnyo ebitengo byetwameze kwe kuba nti bagambe banatira kampani ne Wakiso okubanga bakiggala naye nga tiwano tuli mu Wakiso tekanaba kutuuka then ekira gimbadde njawo kutabbira ne bakyali bankuli yodi ye ku mazzi ku bizinga bajja ne bamperezayo ku nsamaaki then ne mukena atalyanga chati ennaku zino kutumanga kitegedde wakati badogo bakomawo ddaji baliyo mukaso batinku tingisa tembere bona bakasi bakubambe ye kati vo kati sawa zino bali kuba kati babadde ku ssomero kati obeera nabo ku lubeyo kukava bali mukava balina okubanga batabba okulwa nsonga balina okubanga basigala kumulamwa vision balime kuva ku kibalina kola kwani lo time lya kutta buku era badogo ba suri limwe n'abandaba muri revising nino li time pozi kinzo kubanga tabira nakala kukufa abatuuze ababulijjo ino time tusobola okulikozesanga eri okweddaabulula mu biravingo ninalumyanso wawaka ebiravingo mubize bujja kuba mulimba de kumufuna li time liziyunga ode wakasawa 10 ekira musobola okubanga mufuna ebirowoozo ebipya ku business ya binzo kubanga mukola ki mukwasaganya ekirala okuziyunga ne bannaiba abo ku lusota abo olusoba ogenda kwasubo n'okumocha usi tobonga nabo tebakumanyi n'oluguudo ne balema kubanga mukwasaganya mubijjudde ebinnya muziyunge kati mbenga mukola oluguudo ng'olwo soka tuddeko emabega ku basajja bo bewaleka eri mu ghetto kati essaawa zino bali kuki obawulirizaako batoto ba ghetto lwakuba kati ino mbuyi wabuyi naye ate nga ghetto ntera okulumbangayo kuba time yange gyenkolera yali studio zenkolera raga mbayitangamu tegete mbonga nabo mbawuliza bakyali bange bangi eno embeera nga ggwe comedy muyimbi kuba ebiseera bisinga omuntu addawo n'agamba bayimbi babadde bajoga tebasevinga sene zolinga zofunye osooka n'okolako ka vidiyo oziddako
ositwala kujoga kikuwadde kyakuyiga kinga ggwe comedian owine bakomedian bana amagezi kati kisinga okuba ekyakabi kumanya nti kati nejenze oba nkuze nfunyira obuvunanyizibwa liri time erisinga ba artists bakola amanya nga bakyali bato kyekirusomba olina abanga tasobola kubanga kyalowooza kirira kujja kukyakala naye kati ffe akasima ketufunye nti tuluddeko ko mu industry nosiga nga okyayingiza amajja ate nga n'obwongo bukuze n'emyaka gikuze kati kyekituyambye okubanga at least obaako byotegeka nozimba akasunga ako wonoopoyera kubanga ne baddogo baweze bejenze batuse ne musinia tegedde kati kikuwa plan B naye obanga okyali ddogo olusi tonaba nakuzaala n'okola alitaito nga obuziga John Black mwana muto Fik Famaika mwana muto tegedde bwebakolaga taito ago abatalina nnyo kya planningira ku savinga na kuzimba makanga agukakyo yalowooza nti kano nakudda mu studio kola muziki mupya tegedde kati kalusomba nti olusa gwako nga tasobodde kubanga ategeka olwokuba nti abataludde ku chat kati kiyambe artist abalamu okubanga beetegekera kubanga bazimba okwetegeka okusooka ko bandi badde kuzimba kasuba nyumba wobeera niwe bantu onotya naye ng'ozimbi obuzibu obuliwo buva nti babikola amanya bagakola bakyali baana bato tegedde kasitatunula mu kitabo ng'alabamu n'abalabamu nagaa kati receipt ku Friday ngenda yimba ku Saturday ngenda yimba ku Sunday ngenda yimba sente muziryanga kivubi abaana bange zitajja bajja kugwako naye nga olusi toba n'ennyo olw'emyaka kiyinza okubagamba nti nno celebrity life ibanga yabazanyi bandiba tewangala nnyo kitegedde tompita gukuwa myaka nti gugwera myaka 35 abazanyi bendiba tuzitulabanga bagwako nga bakyali bato kitegedde katwina no Lingard no Manchester United yakutastani ko kusamba bendiba nekati bugenda omuziga n'omuweyinga olaba ngo mpira gugenda kugwa katenga kyali mwana muto balukoti bagusamba ne kugwa nga bakyali bato si abamu tebawangaliyako then ne omuziki ogulina okubanga omuntu wagulaba angu mwagulabira comedy mu kirabira nti no solo okuchapa no chapa then no gwako nga tikikuwadde warning tegedde ekira abamuziki balikirawo nnyo okubanga bateeka amajja mangi nnyo mu muziki olwokuba olwana okusigala ku chat yote kijja omuziki tegujja kuganda n'olujja kuba tulukole gwe akosa akaziki oba akawandiisi olaba nga buli lulimba lwoleeta lulungi naye sinti buli lulimba lwoleeta abatuuze bajja ddukiriza nyate gwe oyongera kuteekamu amajja video kazira expensive promotion ekibira expensive ebyavuwa za artist nembaga nti bunti savinga ya spending of spendizi naye ya spending akuki waliba miziki abamu nga tebali extravagant nga tebasaasanya anyhow naye olwokuba nti nno ba financing omuziki gwa okusigala nga gutambula nga kibavuwaza kitegedde so just kiva ku kyokubeera nga kasooka tudde ku bacomedian kuba abantu abasinga basinga okumanyira okubeera mbu akati sawa zina abavubuka abaliko abakajja ne banakubayo iti ya comedy nabanga mwenga mmwe taba respect agamba oyo ganja yagwaka ngamba ki no okay ndoza ziba mpisa za muntu omunimba muziki abali ku chat kati nenga tebeyisa bubi mba legends ewe ne waliwo ne ba legend era nga si utayina mpisa nga ne bwasanga legend munira munzalawa ne bwasanga muntu nga gwe nga akuzalawa ziri ziba mpisa za muntu ekyo kwisa batuuze amaaso mbatuuze kiba mpisa za muntu so kombwire ganja mubuka yena ali eyo banji abakwegomba ngaggwe asobola okuddawo n'agamba ganja kyakola kubeera nga essaawa zino basobola okuyana ne bamutimba abantu ne bajja n'okola ebisanyusa soko we kwa idea omuntu yena ali akwegomba agamba nange njagala beera nga ganja sina magezi genza muwa wabula jasi kino kibeeri jjajja godi ayinza okikolera pakadeza ekinyayo obanga asigala ku chat akatundu kijagala nno ndi ku top naye artist nasobola okuba nga afuna kazi ku TV nga nsabe ne oba ne bampita jangu okole ku TV yaffe ku radio yaffe ekimu ku binnyambye kubeera multi talented ekyo jjajja godi yakigaba ngosobola okukoka asobola okukola comedy asobola okukola ku TV ne ku radio jjajja godi yakisobola gamba muntu tikuwa magezi we gato okukola bino ekyo kya jjajja godi yakigaba nange kasima kange jjajja godi watu yakola ki era ke kamu lwaki tuzasobola okundaba ku post naga inirabe kuganja wadde waka bwe nina mukadde mu music muve ku sada nkokedde kabaka kati lwa myaka ebiri enyimba sina nyimba mpya naye ate okuba nti omutuuza ndaba ku TV ayinza okwegomba okujja ndabe physically
kikasimanze kenina nti ndi multi talent Iganja abantu bamisinga music kiki ekyanteka ku bulinzi mu muziki nti omuziki guli expensive kati tojja kukola video yakakadde ate okompetinga ne videos ez'obukadde ensanvu kati nganze yejenzo bakuzeemu alina ne option B nti nokuyana kubadde ogo bange tinku kati tinku ne tingisha bali mu P7 tegede amanya amajaga galina kuzinaga fees sobola kuteeka amajja ku TV ku fasitinga lwimba lwange naye ate nga nokuwera abadde aganira ebitwala amajja kati bingi nnyo ensonga lwaki ekiri expensive nkyesonyiwa ba comedian abato bavuddeyo ne bagamba mwe abakulu muyomba mubakozesa joko zammwe lwaki bakozesa joko zammwe muyomba nnyo mubayomba sirimu lwansonga nze comedy wange nga muyayiganya ndinze sinawe funeyo ninya kagere oba antambuliramu ne kati abayomba gye bali of course ningera nayo obango kirabi oluba ba comedians abamu nga babeyukiramu comedy w'abannaabwe jokes zenyini olusinga bazitwistingamu ku kayala nabanga atambulira mu ye nenge muntu gy'abakireetamu ninga olusinga tobanenya kuba ango za comedy ntono tuzinga muziki ndi mulimu tune nyingi alwa no muziki era nezo tune almost zagwayo melodies zikyuka ninga tune zezino gwe oyina mikwano jo basire queen esaawa zino okebera ekitimbo kimalayo teri n'omu apostinga bufaananyi teri n'omu apostinga postinga nga bufaananyi na mmere abo bawa amagezi ki mukana akaseera kye bayizeemu bonga bo basire kweli era nabyo tusobola bawa amagezi oba kibagobamu obo kibayigirize nti embeera ebakuba kati bo embeera of course ebakuba butabeera ku lubiri na butaba ku social media naye balina bakyali babagenda babawa ku majjamu mpolampola ne babeerawo naye era myaka gye gibasumbua myaka givasumbua batono nnyo abali mu myaka gituuse okufumbirwa abakyakola ebintu ebyokusirenga n'emyaka eno embeera omuntu ali tagisuubira yenna yenna omuwagezi omwamagezi afunye omugamba yigamu kino kolamu kino kyenyinza batabbira kimu kyokka okukola bizinesi ezisukka mwemu kubanza kyekinyambi kubanga nkasibawo time mu mbeera etali nnungi nnyo naye ate singa nsobola okusurvivinga baddogo bange nasobola okubafuna ekyokumanga ne tubeerawo just tuna bizinesi za njawulo wakuba kali kino kyasalaku bizinesi zonna ziri ku bulinzi naye alisi obanga obadde oyingiza ekiwerawerako omutuuze butateeka amagye mu kiseero kimu kiyinza okuba kikukwasaganyizaako ku mbeera ng'eno muba olusi waliwo nabamu nga balina bizinesi ez'enjawulo nga ezimu bwe bazigala yasigaza kuwayingiriza ate n'akala kaliwo nti okukola bizinesi ez'enjawulo kikuyamba okuba nga osobola okuba nga olina kyowezimba sibula abawagezi bo obajjukize ne kali ke basinga okumanyirako bakyalina bagwamu sikyaddira bakyalina bagwamu sikyaddira muve kusada esada lirimba nti oli malembe kumbe waya toyina ova ku kizimbe newe kata wasinga olinga alaba ekiriri yo yemyaye ganja ankolisonda tasonda lya kalaso tata tinku bakyali bange mwenda ku lubeyi babonzeko ne mbasasero mbeera gye muli mu kubeyukiramu naffe tuli happy kyatulina okukola kukwasaganya gavumenti byetutabira okubanga tukwasaganya muve ku lubeyi mbeereko wakoba musobola okusafisa obukwata butamala bonga butamala gwekwata mu buziga kutabo oba mu kabojja tubyekwatakwatako obanga osobola okuvalikana giravuzi obanga osobola ddala ffe abali ku lubeyi osobola okubanga obuvalikana naye nga libakabi nyuma okumpagira yonna kuva gye nakitandike nalino litime nomanya nti tata timu kuno ku TV kwakola ng'obeerako n'onobeerako mu TV kwembeera mukaaga pina paka 8 ate wali Radio Sapiens ya saa 10 paka saa 1 muli bakabi bakyali bange twegweko soko ende ganje ekisembayo nawe okkiriza mu bano baserebu abagamba kana akaseera tukabadde bakyala baffe naye kasita embeera eggwawo batuwe omwezi gumu tweyagale sikikiririzaamu wadde era ebyokusirenga ne basire queen abo ekyabutonde naye ate atalisi kano kaseera nzikiriza nti nno byonna ebibadde bikyami nitemu lyakwetereza nendalumyanso owawaka so si kumwewerera nabalumyanso abewaka olusi basobola okuterera naye okuba tetubawali time ensonga wakibabula nabanga takyakuba biravingo bimala olaba takyakukolera so gwe tomuwali time gwe tomuyonja gwe tomwambaza buwero bwoguli abaddemu ab'okubbala naye nga tolusi neyabolusi aba akyalimba okwo nalumyanso okumabeesi olusi ayinza okwambala nasinga nesire kwe
katukuleko jiro onoonya manga emichungwa obajjo koza gaye buwonya kyobo lwanyisa mbeera ya mubiri okubeera ng'erisedi corona wana bajjidde abenga erisedi ate kati ebimu kubitaddiwa okubanga birwanyisa corona kusteaminga ate ne bikola nnyo ng'osteaminga nobanga ogikolera waka ngufuna basin no steaminga newebika ne blanket nga mulimu bino ne of course neddaawa eddala katungulu kimu n'ebirala sala nobiteeka mu mazzi agonkya then newe steaminga kale mwana ffe tujja kuddamu kale